Omwami ono agamba atwala abantu mu nnyanja ne bafuna obugagga nga bw'omulaba akutte ssente ezo. Amannya ge bamuyita Donny B. Naye Donny B ngezezaako okumunoonya ebbanga lyonna. Amazima gali nti yambula, saagala kulimba. Okuva lwe navaayo ne nkola vidiyo ne ŋŋamba nti abo abasajja bagamba nti batwala abantu mu nnyanja ne bafuna obugagga nti bansala akagalo. Omuntu eyansala akagalo kano bamuyita Donny Mark, story mwagiwulira. Okuva lwe nakola story eyo abantu bangi bazzenga mu inbox yange nga bannyumiza ku mwami ono. Omanyize sisala gwa kawala nga sinaba kusala gwa kalenzi. Abantu babakoze ebintu ebisinga n'akagalo kaneeno, ffe tuli mu lwali. Kakati nze mbadde nsaba Donny B bwe kiba kisoboka mu musharingire vidiyo eno. Donny B mukama wange njagala kwogerako naawe before nga sinaba kubaako kintu kyonna kyennyanja olw'ensonga njagala bayinza obba bakuwaayiriza nga ggwe omuntu. Kuba nze ondabikira okuba omusajja ow'essimba, omusajja ow'eggonjebwa. You understand? Bayinza obba bakuwaayiriza nga bannakyegwanyizi baakola ki? Baagala byabwe. Wabula ntuuse ekiseera nze nali saagala kwogera ku bintu bino. Naye ntuuse ekiseera ne mpulya nga bindi wano. Abantu bakubira amasimu oli n'akuvuma n'okuvuma. Mbu lwaki tonnyamba ng'ate ggwe wavaayo lwaki tonnyamba n'omugamba muganda wange bwe wali ogendayo saaliko. Bwali ogendayo saaliko wagendayo bibyo nange nagendayo byange era navaayo ne neeyogerako. Lwaki teweeyogerako? So mbadde nsaba Donny B bwe kiba kisoboka nga tusobola okunyumyamuko nkubirako kuba nze nakunoonya wambula